sebo ne banyaba batuuliriza ngeri y'enjawulo yongera nange okugatta eddoboozi lyange okusaasira President wa Uganda okuviibwako omukwano gwe gwange okuviibwako taata ab'enganda z'omugenzi Moses Ali munamagye omuzadde nasoma n'abaana be Kawempe Muziri mu secondary school kale mpulira nga tufiiriddwa taata waffe n'ensaba abafamire Mukama abagumye yagaba ate era yajjawo. Wow. Yes. Olwaleero omuntu ayinza okwebuuza kiki kye tuyinza okuyigira ku mugenzi General Moses Ali nga bannayuganda? Nyinza okugamba nti nze ng'omuntu sijja kugamba nti bingi nnyo ebiri mu public domain omuntu byayinza okuyigirako okuggyako mikwano gye gimwetoolodde. Ekisooka tuyinza mutwalira mu basenior cadres kyetulowooza nti regimu yaabwe ne bakozeeko byebyo bibadde bisaanidde era babitegeera bye bakulu bannaabwe naye ffe nga omulembe guno muhoozi contribution eri nnyo mu ancient lifestyle enkola y'emirimu kuba kati abadde second deputy prime minister si kirungi kugerera mugenzi ng'avuddewo challenges zasanze naye mu office ye bakoze kye balina okukola okusinziira mu myaka gyabwe ne design. Yes. But there's a lot that is yet to be admired from the successors oba abaana be. Omulembe guno ffe bintu tubiraba bulala tubiraba bulaba naye bo ng'abalwanyi bataata bajjajja abalwanira ensi eno bo bayina bonna bo liigi yaabwe eninga si bingi nnyo ffe bye tutegeere nnyo kiyinza oga ntumuyigirako kugyako nti adde muzadde mulungi nalaba nga weerera abaana be. Ekimu ku bye bwe nabadde nga musomako omugenzi ono General Moses Ali nalabye nga abamuwandiikako bagamba nti abadde musajja wa bigambo bitono naye ng'ebikolwa byogera nnyo era abadde musajja nga ki mu buweereza bwe nga ki abadde sekola y'emirimu. Yes. Nga ki ky'omumanyiiko naawe wennyini olaba okinoonyeza mu nkwawa babadde modest kusinziira mu lifestyle ffe gye tugamba we can do better. Era nze omu ku baali baga nti abakulu nga bano okubawummuza ne babeera bawabuzeeyo bwe batyo ne bawummula. Nze nja nkyogera nga sitirira bwe tubeera ku national level omuntu era bw'avaawo eggwanga lisigala litambula. Naye tugamba nti nze omu ku baali baga nti abantu abakulu abamu bano tetubabanja naye bawummule. Era ndi musanyufu nnyo olw'okuba nti championi wange Mwami Museveni yalonda mutabani we kati tusuubira omutabani ono okukola ebijja mu myaka gyaffe gino to improve where his dad has not done well because we tuba twagala accountability y'eggwanga tugijjamu emotions. Kati ye problem ebaddewo mu Uganda bano twagala abantu obeere ne contribution eri tangible and realizable. We are demanding for better and we are sure we are going to get what is better for Ugandans. Okay. Yes. Tuli ku Radio 4, Radio 7 ne Radio 8. Mpuliriza bamu ku bantu betwogeddeko bafiiridde obulamu tulabye obubenje obuguddewo ku baana b'amasomero wenjagala tutandikirawo honalebo ensonga zetwagala okuba mu ttooki olunaku olwaleero nti oluvannyuma lw'abaana abafudde sabbiiti ewedde obubenje obwaguddewo n'ebirala amangu ddala minisita w'ebyenjigiriza olwaleero aliwo mukulu waffe Jesse Muyingo nayise kiragiro nti abaana bonna tibaddamu okugenda ku ttuwa n'ebirala. Njagala mpulire ku Honorable Abraham Luzzi ku birowoozo byo. Mirundi mingi tuzze tukulaba nti wabeerewo reforms ezikola ku bintu ng'ebyo, amasomero galina kutambuza gatya ebintu n'ebirala, galina kuzimbibwa gatya enteekateeka y'ebyenjigiriza mu ggwanga n'ebirala. Honorable Abraham Luzzi baana baafudde naye nga bulijjo oyogera ebigambo ebifaananyizako bwe bityo. Kati tusaasira ne sekusaasira abazadde ab'enganda abaana. Ekisooka ndi musanyufu nnyo kuba namanya nti nsobola obutayitamu era nze neesaddaaka abalala bayitemu. Naye essanyu lyennyina be ku bantu nga Mwami Balamu, Honorable Namere, Honorable Byamukamu w'enguudo nti era nagamba nti naye basiiseemu ebirowoozo byange mwe abayiseemu mu bitwale. Jannaku jjajja wange Honorable Misa Kabanda tenampita naye ng'abantu bannayuganda batandise okulaba oluvannyuma lw'okuva mu kalulu kati bbugumu lyawedde amagezi gazze. Kinsanyusa awo tojerezeemu
amagezi gazze bannayuganda luli mwali temugalaba kati nze ndi muganzi nnyo reason being onawe mpitabaga mwamiruzi by'oyogera nado wali mukalulu baali tebabiraba amagezi gazze baali balaba kiruli mmere kulya ompadde ki ondekedde ki ajiwadde omuliro protecting the gains nonsense Uganda empya olaba umbrella tikinga bye baali bawulira byokka munnange nene beerabira omukulembeze obeeranga solid independently minded researchful settled and patriotic nze njagala kugamba nti kyekiseera twagala okwetondera President Museveni n'abopposition banaba mwetondere kuba bulijjo bagamba nti yanyuunyuunsa eggwanga lino yali avuwazza ye mubbi baani abagenda okwetondera Museveni bannayuganda musaana mwetondere ow'ekitiibwa President champion mwetondere First Family mwetondere bannabyabufuzi ab'enjawulo nga beetonda ku ki nga mwetonda olw'okubanga bulijjo mmwe mwennyini mwe babbi nga bulijjo bwe nkyogera nti ababba eggwanga lino si ba Sudan si ba Congo yejjerezeddwa mwami Museveni era nze namugamba tetulina kye tukubanja naye ate naye ne tumugamba jjajja champion bw'oba olonda squad obadde bulijjo abazannyi abakuba obutimba abateebi bali ku butebe abasobola osiba omupiira ne baguteeka ku kifuba ne basaasaanya amakkati ga Uganda nga bali katebe bangi kati Uncle Balaam abadde wa naye tumugamba Uncle Balaam nga bw'obadde mu ministry eri obadde ositisi foundation ya bino ye Luzzi seekubira kagoma cause I told you I'm better than a minister Luzzi ali katebe I live a life better than that of a minister and an MP combined seekubira kalulu sinoonya mulimu I am patriotic njagala eggwanga lyange ate njagala okuteeka ettaffaali ku basajja bano abaalwana tetulina kye tubabanja era nze bijjo ngamba tetubanja gavumenti mwami Museveni jajja muto ttiimu ye tetubabanja ffe tetukoze kituufu nemba balaga wali ekizibu nti gwe munnayuganda gwandaba gwe mubbi munnayuganda gwe mukulembeze president ng'akwesize n'akuwa obuvunaanyizibwa omukulembererako anyway anootula mu office n'ogejja ebigere n'ogejja obulago ng'ensega ne munywa obuugi nembeera ku holiday lodge n'ebirala nonsense ne tubagamba omukulembeze olina okubanga oli mukufu waliwo obuyinza bw'otatuwala n'ogaba buno sibusobola nze nabagaa nina obwa minisita bwenga nti busibusobola owekitiibwa president sigenda kukuyamba nakuba jejeru wanenga nakomyewo mu NRM tewali wadde yannyaniriza naye nalaba nga ate bapaladinga abalala batabaddeewo nganza amobilizingidde mwami Museveni okuva Mityana wa tewali yali anga nti amunaye mwami Luzimbu temulaba contribution yange wano bannayuganda bakuba omuntu akola buli omu amutya ate ne mwani mwagala ebirungi kati ngamba otya nti okuba ekikono omuntu akola ate nomala no demandinga better ontegedde so wetujjaawo maaso awo wetujja njagadde okujjayo kino bulungi olwaleero tulaba Minister Balaam owa local government tulaba no state minister wa local government Justin Nammere tulaba Fred Byamukama afunvubidde nnyo ku nguudo nalabye nga ali nnyo ku luguudo nolwa Busega Expressway tulaba ne minister onavunaanyizibwa ku nsonga z'abaana yazze embigere bya Balaam nti bavudde mu ofiisi okugenda ku ground okulondoola emirimu gya gavumenti nga bwe gitambula kino wakyogerako nti minisita talina kutuula butuuzi mu ofiisi tulowooze nti ebbanga lyonna baminisita bebadde nga tebafunwa mu ofiisi genda kulambula bintu kyekiviiriddeko emirimu otatambula bulungi yes bakomishona badirector n'abakulembeze bonna ba RDC nabagamba RDC abeera liiso lya president bino baminisita bali mukola RDC eyali badde era akikola I'm telling you ne tubagamba to employing modern applicable social media strategies nti tukugambye nze yayita smart campaign nembagambye ebintu ebikolebwa eggwanga likyuse ensi eri ku social media tubeere nga tu-exposing ebintu bino ebirungi n'ebibi ebya Uganda mu kifo ky'okuvumamu abali ku social media okuwa mulomuwemuzi n'okukakana ku bannammwe okubakakanya nze yakireeta mwami Luzzi smart campaign ne tugamba minisita wa ICT oba oli awo talina wana TikTok account oba social media handle yonna eri serious nze weneebaliza kyova nze nalinga nkoola MK Geno MK vaayo ne mmajjojjeko eno kuba ye musajja ati yategeerera social media akola bukozi ka tweet bwatwa akwatibwe n'akwatibwa tujja okweregana bantu ne tukugamba nti gwe okulembera poliisi kati emirimu tugitambulize ku social media that is the way to go exhibit what you're doing ekikyamu n'ekirungi era tukubiriza bannayuganda bonna w'olaba eddwaliro eritakola
ng'oteekayo ka social media handle ng'oteekayo ka video oba kuyisiza obubi twabagamba nti okulembera poliisi era oli minisita wa internal affairs si mu bubi no offense agakatonda tomanyi nti abapoliisi basulanga binyira okakasa tokimanyi. When do you expect a senior police officer, a junior police officer to perform his or her duties well? Temuchimanyi. Ani yali alambuddeko barracks zaba police abo. Jibasula. Mubuno obubati. Ne obasanga eringe nga tobazikubye police bono gabe bano bwe bano ne bwafuluma mu kiyumba wasula. Tuwegomba mwana wo kuyingira bwa police. Si mu bubi ate mwekaza nnyo bwe twogera ku kintu mwefuula abakikola ki so tubagamba banna Uganda nti wemunaaba temunnazuukuta to take up your country President Museveni mulina kye mubanja mwali mwebazizza tugambye minisita ogala amasomero n'ebirala naye okakasa standard yeri ku somero lyo erya Seta High oba Seta High yeri ne Nakapyero Byongo tugasizza ki okuba nti olina amasomero kuba kye tuba tusuubira gwe walibadde agitator w'okufuna model school nga bweri South Africa nze nagireeta wano Churo Academies nga tugamba tujja adopting ng'essomero lya government essomero lya government erina okuba nga lyerisinga okola ki okulabika obulungi okuzimbibwa ku standard ne buli kimu ne bagamba nti seed school honorable ministers obadde ddala ebyaddala obadde ng'olina n'amasomero n'ongamba nti seed school ya Uganda eringa ekiyumba ky'ente ne bakulaga nti mu kugigulako RDC ajja commission ajja State House representative ajja DSOs bajja DEO najja education officer najja wa district ne bakulaga naye mupya abaawo ng'essente zokka mukozesezza okujja okutegeka omukolo gw'okugulawo kabuyonjo ku ssomero kakabuyonjo gusinga n'egyazimbye ne tubagamba bannayuganda munaaba temunnaba kutegeera kintu kino kye tubagamba nti omukulembeze alina okubanga teyeeyagaliza aba patriotic ne tusaba wekiba president woba otulondera abantu nze yakimusaba londa abantu abakozi tukwebaza olwa Honorable Balamu tukwebaza olwa Honorable Nammere ne Honorable Byamukama obadde okimanyi bajeregerera nnyo Honorable Balamu batya abantu oyo wabivulu bayogereranga nnyo Honorable Nammere ne nammwe nga tubagamba nti okutereeza nabagamba si mu bubi zinaga Honorable Nammere kusinga atereeza mukali akokuvuma she's a perfect, she's my leader. Tugende ku nkola gye bakolamu kati bwe baba nga bafulumye mu office bagenze ku ground okulaba nga balondoola byonna ebikolebwayo engeri gye bakolamu emirimu yeye entuufu kutuuka kuwa biragiro gundi bamukwate gundi bakwate be basaanye okwebiragiro ebyo munnanga as a student of law tulina kye tuyita administrative law minister under delegated authority and legislation alina obuyinza obulagiro oyo akwatibwe Minister abulina ekyo batwagaye bano bonna aboogeza kajanja buli atamanyi mateeka ngambye am student of law and that is administrative law minister under delegated authority and legislation alina obuyinza obwo obulagira nti gundi oyo mumukwate DPC where are you mukwate era kyekyo kimuweesa obwa minister tebamuwa bwa minister ne batamuwa buyinza munange kyewunyisa era bulola bakikuba omanya tayina any knowledge about the law nze nagamba nti obeera mbaka wa parliament ne muna Uganda wena walimanyiza ku mateeka so that ebikolebwa bireme kuleka mabega abamuwogera ne tuseka mubamanyi nga tuseka okitegedde muganda wange so tusaba abanna Uganda buli omu waali akole ekituufu munna Uganda wooli gwe mubbi taata we ye mubbi mulekerawo okubuleminga mwami Museveni kyova mbagambe kyekiseera tumwetondere mwenna abadde bamuvuma namwe aba opposition muli babbi dinde akasolya kagenda kubikuka olaba kino ekiriwo mugenda kumanya ebadde bikwese oba ebyekwese mayumba banna Uganda nga n'aba opposition muli babbi newe mufutuukeero ne mukubajjejjerebu ne mu opposition limu ababbi ye buli munna Uganda waali mubbi nganda bavumirira nnyo obubbi buli bw'enguzi babadde nga basumba bawalimu bakola batya kiboogera si kyebategeeza ate ogamba otya sabasaba Katonda akuwa ate bumaliza osabanze kiboogera si kyebategeeza okitegedde sikategedde aba opposition balinga baki balinga basumba abamu balinga bawalimu abamu ba bishop kyayogera si kyakola anti akugamba saba Katonda akuwe saba bwamala okubimalayo ebyo ng'atega akabbo ate asaba ggwe ekiweebwayo mukama wo lwaki tomugamba naawe n'akuwa lwaki otumanzi agenda bulungi mu ggwanga oba mu departments ez'enjawulo abatakoze era tubagaye tubatadde ku minzaani twebaza ow'ekitiibwa president ateeka okuwulira nga yawulira omulanga gwaffe bulijjo abatava mu office ekyokukola tebakimanyi babadde tebamanyi kyakola babadde batwala obukulembeze nga entitlement ekitiibwa
ne tubagamba kyovola abasinga bona bageze embuto amakudde abalo bulago bulinga bwansega pressure bafa pressure aga katonda tebava mu butebe batambulira mu bugombe twabagamba bugombe buveewo mumanye ebyaddala nti minister ya works ministry inokola enguudo feeder roads nezitereza ebinyanya nabagamba twagala unalebo minister bya mukama a petitioning n'okunoonyereza hampu eyo ekubba ensigo z'abasajja eyo kyemugamba nate mukimanyi hampu eyo ekutula ball joints z'emmotoka eza boda negatako n'ez'omuntu amagumba amavivi tegasigala kyekimu aga katonda mu nsi yonna eri wano yokka eyo hampu obwo obujegera amabeere gakutulako egakankanya galebeera bwe gati galinga amapaapaali gasimulabanga kakutuseeka ebbeere olwa hampu gye bali baliwa ojja kubawulira mu malwaliro gye bali abasajja prostate ensigo z'abasajja zereega ziringa bovakeno lwagundi tebakyazaala naye mwenjogera ekintu ekyo abantu befuula abatakitegeera ye mukulembeze omutuufu buli woyitawo n'ekyokukola wano mu Uganda bwekiri bagamba baziteekawo okuziyiza speed okukendeeza ku speed ezivaako bubenje kati obubenje bwakendedde bweyongera hampu ennene weeri emala omuntu n'ogiyitako ng'osigadde oli mulamu aga katonda mu ggulu teri ayita ku hampu eyo ejegera bwe butinga oyogera ku buno obudinda buno budinda bukuba emmotoka omutayimbwa gw'amabega gwennyini tegusigala kyekimu emmotoka zonna zisumulukuka zebireeta obubenje boda fe olukatuwako n'okanga balooti nga kangaluboodi abasajja bonna ensigo enseke zituluma nene bwe nkinnyonnyola bannayuganda beefuula abatakiraba onalebo bya mukama tusabeyo hampu bagibaninge bwe kinaa kyetaagisa genda mu kkooti kuba kati nkayanire eno wambwa gyayotera wali mu paalamenti siriiwo ebibonyaabonya bannayuganda byonna birina kutandikira mu paalamenti buhambu buno obutini buno budidididi obwo bw'otuuka ku boda okoloti amabeere kati gabeere eno mu lubuto agabakazi agakatonda abasajja ensigo ziringa za ovakkedo zereega ziti zirimanire eno mu bisambi I'm telling you abamu naye waliwo yagambye nti mwami Luze ensonga zayogera nnungi nnyo naye azoogera nga asaagirira tali sirias nebimu byetaaga okusabikako nembuuza nti ndi muyizi wa Luganda era mba nsabisi bwe naayogera ekigambo ekyo mu Luganda olutuufu jja nakudduka ku lediyo nduleke kyengezako okugamba nti omuntu ali sirias baagala amale kweyambula omusajja alina era eyawasa omukyala nga tebasonze kakyala kato kawanvuwe kati kafumba positina tekamumira kazaala omuntu ogu n'empasa embaga ey'ekyasa nina Range Rover 234 Rahamas n'ebirima ndi mulimi nongamba nze atali serious really kala ani ali serious nze ali ebyo bwe mba serious gwoli ki mwabavubuka omulembe guno mwefuula abatalaba birungi mwegomba abantu kikaki bwe bate weegomba mwami Luzi n'ebyayogera n'ebyakola n'oganze kazanyirizi ne obeera opposition abamuwulira bubinga bye twogeramu mwali byogedde oba abamwe bwe baali byogedde owangamu omuntu akamuli fo kimanyi ne boleeta ensonga ng'ebagasa era omuntu agigayagayawo olw'okuba takuwagira wa kibiina ontegeere kyengeza bonna aba temunaba ku busibe bwa bibiina bya bufuzi nandowooza aga katonda mugulu eggwanga lino ligenda kukka likke mubonaabone tubasaba bannayuganda buli omu wooli situkiramu okole ekituufu oba okimanyi ne mukola kikyamu muwuliriza abantu kikaaki nabagambye n'abatukulembera buli lwe balonda ttiimu ebiseera ebisinga abateebi abalungi basigala katebe omukulembeze omulungi alina kubanga akkuse osasula omusolo tulage ku returns zizo tulage tax clearance certificate twakulonza okubeera wa Minister of Finance si mu bubi okimanyi nti bannayuganda 99% babba omusolo okimanyi kale n'akyogerako wali omuyise n'omuga tuengaginge ku kintu kino you have a very beautiful message mutemutulaba budgeting ne tubagamba recurrent expenditure ne development expenditure byenalikiriza ne bwe tubyogerako aba boda abasoma n'abatasoma bonna tebabimanyi kwa bannayuganda bakoppa bukopi bibuuzo oli minister wa education okakasa tokimanyi nti bannayuganda 99 bakoppa ebibuuzo abantu bafulumya fake quality education and personnels abawala tebakola course waka bagula abantu bamubakolera abayizi abefula bakola distance learning aga katonda tebakola tebasoma ne mufulumya omuntu kudiguli ebyeddera nga mujegajega be bali mututawanye no mbubbi ne tubagamba nti education yaffe yali badde omwana baweze emyaka 18 atandika okukwata ku sente olwa
practical skills ziri plumbing, painting, enyumba, okugizimba, constructions. Niyo omuntu atandika okufuna omulimu gwa government nga alina emyaka 45. Nagula Rolls Royce 5 ojagaza ki? Range Rovers ozagaza ki? Obamba ki? Ebyo byaffe abavubuka eno. Niyo bontegedde. Bulola bango omukazi omukulu ng'azannyisa ddole. Omanya yamisinga emyaka gy'okuzannyisa ddole. Bulola bango omukazi omukulu ng'aguze kiddole kibbeya bw'akikiisinga bw'akisitula. Omanya misinga time. Ate babyagala nnyo. Kati be bakulembeze be mulina. Nalabye ne ku lunaku lwa Girls biki? Friend girls bidi? Girlfriend zidde. Buli omu ku lukala lwayina ayinako kiddole ekyo. Nonsense. Kitedde bbeya. Nonsense. Kyengezako kugamba omanyi lwaki abantu babba atandika okufuna ku birungi ng'ali mu kifo ekyo nga bba bubbi akompasatinga time eri yonna gy'abadde tafunamu ssente. Abantu abalina okubeera mu bukulembeze they are the likes of Balaam. Essente azirabye ayagala ggwanga lye nakuuma ggwanga lye lino mwakoledde n'afuna. Si mu bubi abalala si bamanyi nnyo. Naye njogera ku muntu gwemanyi gwenkozeeko naye bizinesi. Obwetoowaze bannayuganda bano balina amalala tebawa value bantu bakulu. N'ongamba oli munnabyabufuzi naye towa bakulembeze bakulu kitiibwa b'ovuganya nabo. Olwaleero abamu betutuddeko nabo ku side y'oludda oluvuganya gavumenti. Ebikolebwa olwaleero ba minisita nga Balaam wali ku gavumenti bakiyita kabampaane. Nti ba minisita ba gavumenti bali mu kabampaane kyebakola. Abantu b'opposition bwe banaaba tebannakimanya nti ekigambo ekyo nsaba kiveewo nga tebakiyita opposition. Era nzi kati ne declaring nga alternative giver. Era nagamba badde mu opposition nabo nakagobaku temudda mugende mudduke. Bani. Buli ali mu opposition ng'endowooza erooza nti okuwa n'okubeera mu government kitegeeza kugivuganya, kugivuma, kugivvoola. Nabutalaba kirungi bwe kiri. Ab'opposition tebasobola kuwaamu bimuli. Kukusiima kuba bo balowooza opposition kitegeeza kuvuma nnyo gavumenti, kitegeeza buswaza gavumenti n'abakulembeze nakuwakanya buli kimu. Kyokka nze empakanya ekyo ngamba nti obukulembeze bwe twagala omuntu nga bw'akola ekirungi wadde wa gavumenti ogamba wano mukoze bulungi mwebale kati tutereze ne wano ye opposition ki entuufu. Naye abo bonna tebasobola kwogera birungi mwami Balaam byalaga kuba nabo bagenda kukwatibwa. They are part of it. Bagamba nti olwaleero Balaam kyakola kigenda kuleetera bana abakola egy'ekikugu ku district okwekyawa basuule w'emirimu bagende tugenda funa abalala era mbasaba mu ekyawe nga bukyali kuba muba muwonya okuswala. Nze nabagamba wano government yali badde employing nnyo bakada baayo mu technical areas awamu ne public service. Regime webeerawo abantu baayo bagifunemu kuba baba bagikola ki bagifiiririra ebintu byonna byogera wano. Okimanyi mu public service abantu ba applying nga tebagenda na government tebali patriotic at all. Nemu abantu emirimu ba engineer bakaawo ba CFOs n'abalala aga Katonda nga talina mu kintu kyonna kya patriotism. Ne imagine kati ngene alembo eriwo nga ebyaddala emirimu egiwa bakada baayo buli muntu aba yayitako ekyankwanzi nali abantu baba bamanyi nti ntwaza ati ekitiibwa president kyetuba tugenzemu tekifuuse oluganda abako n'ab'emikwano bawagizi ba regime nammwe bwe mulijja nga mweyisiza bulungi era emirimu mugiwe banuupu ba DP omuntu kyentegeeza kuba wano merit ntono twabagambye emirimu bagula migule onalebo Balaam tannaba kutuuka ku kibondo ekiyitibwa asensedde ate tetumulekerera fenna buli wooli expose the corrupt kuba ekyo kintu kinene nnyo. Era njaga kugamba ne onalebo Balaam butandaba bulijjo kugamba nti mwami Luzi jangu nkwatireko wano ne wano tamanyi kyenyiza kukola kwebyo byakola byennyini nze yasinga era yasooka byogerako naye gwoloza mbu talina simu yange nti mwami Luzi jangu tukole ttiimu nya togamba tonoonya mulimu anti mba sinoonya kusasulwa kiri awo. Fe abaagala eggwanga lyaffe ba MK levels okola kituufu kwa twagala eggwanga mwe mufunemu nze ate nnyonya mulimu gya byakulya kati nina nze neewuunyiza nnyo omukyala yampisa enjogereko n'essomero lyeyo nangamba amafuta ga make up taata ge tunaakuddiza n'enseka emmotoka yange ebeera mu full tank Range Rover siri level y'amafuta okitegedde nze bwe bamba nzize kati nga bwe nzize wano mwasasudde amafuta genvuze n'ebyokulya wano tiwali mwenna ndaba mwasiibye tewali byakulya so kyengeza kwagamba nti neesobola bwe bansazeewo okukola kintu njagala ggwanga lyange kuba nkoze muno mwenfunye abamu mukola mmere ya leero lwa butamanya
nenga mali badde mwakola ddane mufuna era eggwanga lino mulisobola tubabuuza bacha abasima omusenyu mu Uganda abasima amayinja bayindi ba China bacha abasima zaabu tetubalaba mu bannayuganda mwekwese mulinga misu tubagamba wano mu Uganda tewali infrastructure tewali nyumba ewedde byonna bizimbibwa fake engineers muleteko design ziri South Africa ngezive Kenya tewali proper construction building material company wano opportunity eri wano bannayuganda buli omu wenenyewe ka gotomanyi kyakola ogoberera bapenge baani social media bayina millions and millions of followers nze ruzi not on following ngoloza mbu otamfollowing bakuyita mufere mbu bwamfollowing abampadde mu nnyo nze ruzi okumfollowing kiyamba gwe nze byempositinga mwe mufunamu si mu bubi so kyengezako kugamba nti nga mukyajeera n'obutalaba bituufu nga bye birina kuba mugenda kubonaabona era mbayimbira akayimba akaliro mukawulira twabagamba tugobe boda economy teri kintu kitta bannayuganda nga boda nyate bamufuna mpola gwe mulimu gwe banoonyezamu ekikumi mufuna mpola waliwo opportunities and alternatives ffe tuzimanyira twebuuza bannange mutukola bubi awo njagala onnyonyerewo bategeerewo bulungi abaana baffe bonna baasoma abasinga obungi n'omaliriza ng'oli ku boda nga gwosinga n'okkuba endere n'otalaba reforms za Mwami Luzi ng'agamba commercial farming mechanized farming is the cannabis nakungula emboga nakungula cotton ne collecting over 190 million owa boda nkugamba sula boda eyo je mutwebuuzeko ffe mutufuma buvumi aba boda oluwulira akakubye mwe musooka ne mukungana ng'enswera ku kivundu muti tubabuuze gutuba na program gy'otambulirako abaana abo nabo abasoma nene owagira omuntu ng'okimanyi talina gyakutwala mutegedde kati ababadde babba eggwanga lino n'abata planning n'abatakula next time mulonde abakulembeze abakuse baplaningire eggwanga lino bayambeko ow'ekitiibwa president ate tusaba n'ow'ekitiibwa president nammwe abamwetoolodde intelligence temutuukako noŋŋamba nti diso omanyikiddwa nti yuyo diso ne ku mukolo piso ne bakuwa akatebe ebyokubega tebirina kubeera ku byakijasi byokka mbega tamanyikibwa temusobola kumanya diso ne bamuwa akatebe ku mukolo awo wa diso n'okumwanjula ne bamwanjula n'ayogerako eri abantu ne kapisto wano buli omu n'akimanya nti oyo mbega wa gavumenti nze lubega bazoonoona diso wa wano diso wa piso giso kapisto kabawa buli omu ng'akumanya oli mbega obega ki nkolera wansi wa gundi okitegedde ne mukamawo n'amwogera mbega wa gavumenti CID mbega wa gavumenti tamanyikibwa era bamanyikibwa bamujjawo ne bamutwala mu kifo ekirala talina kumanyikibwa ekisembayo mbega wa gavumenti tabega bya kijasi byokka yabega na amalwaliro olaba bino byonna bakola yali badde government ne responsible authorities zimanyi nti amasomero tegalina toilet toilet enyungi baluzi baleeta toilet zebazimba zebagamba bayitaga tuzimbe eggwanga lyonna eyo report zaali badde zituuka amasomero ga government gasasuza abayizi sente wekiteetaagisa abasomesa basasula obusente butono nnyo kyovola bannange tebakola ki ebyo giso yalina okubinoonyerezaako bambega ne bakola ripooti eri bakama baabwe poliisi basula bubi ow'ekitiibwa president abantu basula bubi obubbi ba state attorney ne basibye emisango mu kkooti gitaggwa ko mwe bafuna ba CIDs OCCIDs mwe bafuna poliisi bondi si yabwereere ze ziripooti zinotambula tebababulira kye balina kukola tebababuulira kubana bamenyi nti bakimanyi osanga OCC oba CID oba ISO nga tamanyi mulimu gwe bo bamanyi bya kijasi byokka mbega wa government abega buli kimu amalwaliro ago gonna buli kimu n'omuntu abba baba detecting no detecting you these guys omuntu ojanga omulwadde ne bakuteekako kanula ne bakusaba essente n'ojja n'okola report yembega olaba bakunonye nga tomanyi ne bonna abali enda bagambye abazannya bamanyi ebituufu tuli eno tutudde tebabalaba ezo enguudo zonna bambega bali badde bazikolako dda report agakatuna mugulu president bamukuuma wali ne bamuteekako olukongoolo n'olukomera olaba naffe olumu bakugamba nti ne wabaawo ka lipooti akaalizze ku ggwe era osanga ng'emigunju gikajjawo ne gikakweka president baga nti teyabaddewo yessimu ze tezaabaddeko so kitegeeza nti wekitiibwa president tetumuyambye naye twagala kwongera mu ngeri y'enjawulo okwebaza onalebo balamu you have exposed you have amplified our message awo wennyini okwe-exposinga abantu bano nalabye nga abakulu b'amasomero wakati kwasemba abaana bali ku layini mukulu w'essomero okumuswazaswaza mu ngeri bweti mu maaso g'abayizi bakulembera kiringa tewaliwo nkola ndala yakulwanyisaamu nguzi kuswaza buswaza bantu enkola ebadde egiteekawo enguzi eyo gy'ogamba tewali ndala eno entuufu eno entuufu eno enkola
eyokuswaza omubbi exposing the corrupt kwaffe twasoma batugamba omukulembeze tabba taswala omusomesa abera wa kitibwa injini olina okuzimba ekizimbe kwa kitta abantu gwe temukoye bantu kufa ku nguudo kufa mu bizimbe kati mwagala ate bakoleki ekintu kyokka ekisobola okulemesa omuntu okukola ensobi kumu exposinga kumuswaza bw'otyo okumuswa omubbi bw'onoolemwa okuswala bwekka ogenda swala publicly otugamba otya nti oli taata bulijjo mbagamba ababbi bataata bammwe ababbi bamaama bammwe kati mubalabye nti be babbi kakati kyekiseera nange ne nabanga nze nzibye sente za gavumenti nange bannyanike this is akulabe Uncle Balaam bw'abanga naye yabbye manyi olumu omubbi asobola okugoba omubbi naye bamwanike taata this is n'agikafuuma bakuswaze bwe mbanze nzibye sente za gavumenti this is akulabe diiri eribbi nga ngamba nange gunsunye gukubye empagi ate era omuntu gwe basanze ng'akoze kye bayita gross financial loss to this country taddamu kuweebwa mulimu twabagamba registrar ba land ze basinza okukola obuvuyo n'emivuyo gy'ettaka mbu temukimanyi basiyaidi wano buli munnayuganda yali badde atangira omuze gw'obubbi n'obutakola kituufu abeera paati gw'obadde okimanyi mbu si mu bubi mbu okumanya abannayuganda muli babbi obadde okimanyi president ayinza n'okukuwa ekirabo oba ssente oba kyogera otuuka ku mulyango nga bazibbye edda mbu temukimanyi bakuwadde miliyoni 3 ne bakuwa 5 toyina oyinza kuddayo oyogera egezo yasame okitegedde agakatona muggulu tubagamba ebyo ewa MK byasooka okutema ffe era tetuliine hale for any leadership ffe nga ba MK tulinga nsega tuti tutunula our time shall come any time ebintu bigenda kutereera njagala kuzzamu bannayuganda essuubi kimala bye twogerako bulijjo Katonda yaleese n'abikula akasolya ku nnyumba n'abalaga nti mwami Luziri yali ayogera biibino naye mbagamba amasomero ge muzimba mugajjawa abaana baffe buli muzadde yenna atakabana buli omu okufuna ssente abwerera omwana we naye n'agenda ng'asomera mu kiyumba mu miti mu kinga ssente zaagenda dda gavumenti yaziteekayo mwetondere mwami Museveni mwena abadde bamuvuma kati mutegedde ababbi ate munnaye eno ntandikwa era njagala kusaba buli munnayuganda yenna waali kwata essimu yo expose the corrupt muswaze buli mubbi buli omu oli wenyigire mu lutalo luno buli omu gamba munno obubbi bubi kubanga ati yende era ne mwami Museveni tumusaba akiteeke mu nnyamaanyi londa abantu abakufu abantu abayala be bakuswaziza buli jongolooza bakufu wano buli munnayuganda yenna ali mu department ya government tekola I'm telling you kati gwe weebuuza abadde mu kifo kya mwami Balaam abadde akola ki simu bubi kibaddemu nange simumanyi tomanyi abadde omuloko government simumanyi naye oli si ye mujaasi oli omujaasi kozani mwami Rafael Bajezi si mujaasi tumugamba kyakozeeko kimala yeebale kakati mulembe mpya the Mohozes have come regime y'abajenzi ate twagala abantu bakozi si bantu bakusika busisi kwegayirira twagala omuntu nga kyoyogerako kyoli tulage gwe oyogera ku byomisolo osasula omusolo wacha toka bakulonze kuba minisita ngate tukumanyi boddewa bodde okola ki tolonda bulonzi muntu kubanga akuchamu no waliwo abamu bagenda okuswala ate muntu webimuli lyaffe muntu webimuli ngambe abali mu kukola reformatory applications ezazo twayogerako mugambe mwami Luzzi wayogera wano webale era twegatteko we are patriots tetwagala ssente necessarily twagala eggwanga lyaffe kuba ffe tukoze muno ne tugamba badde minsa wa agriculture before okakasa oli mitima gy'abantu abantu bakumanyi olinayo faamu y'ente banno ne bannayuganda kwe bayinza okwenyumirizaamu nti bino twabiyiga wano twabiyigana wano olina social media handle wali otaddeyo ku kifaananyi ky'ente owamagana si mu bubi ebyennyanja oli minsa wa fisheries nga tutunda ebyennyanja wabirina olinayo kapondi k'ebyennyanja konna waliwo katulazeeko si mu bubi oli wa tourism owaga Katonda olina tourist company tours and travel oyina sports oyina club y'omupiira omanye ebyaddala abazannyi bye bayitamu ne how beautiful talent is in employing our youth Pito Gwanga si mu bubi ne tukugamba oli wa minister wa minerals oyina omanyi kye bayita mineral dealers license gwokimanyi nti mu mineral dealers license bw'okisaswa mu December nga lumu eggwako nga December 3
olwokuba toyina mineral dealers license tosobola kukimanya nti Munnayuganda bw'osasula license ya mineral ya gold ne bw'osasula December nga lumu eggwako December nga 3 ne bw'osasula nga January lumu eggwako December 3 nongamba mbu tokimanyi nti yali badde rotatingira ku myezi 12 kyovula abantu batradinga irregularly kati yatubagamba nti ow'ekitiibwa president mukama waffe champion recommendations zino zaali badde zikutuukako naye katukoza social media kuba ne bwabeera mu buli lyaseereza bwa chaka jajja muto jajja sale chaka abeeraawo babeeraawo ne balaba so nga tubagamba nti kyekiseera bannayuganda buli omu koze social media bulungi abantu bawulira fe Uncle Balamu yonna gy'abeera tetubaddeyo social media. I am the supreme leader ya social media era I discourage everyone akoze social media ubi. That's a tool propaganda neronda ne wangamya nzina gero kulaba tuba temunonda temundabawo atenge kifukiri yawo chikalu kichiriko goli ne chitondawo ne chyewangamyako. I'm telling you ekirala ffe tuba basanyu all the time tufinye mu government eno tukoleddemu tubagamba Uganda nungi. Uganda is not bleeding. Not everyone is poor. In Uganda ettaka okuva ebombo paka kitu kumuliri empty mukani ettaka nete mwina kyemukolako tulime. Bannayuganda tugenda kulima emmwanyi tugamba Munnayuganda myaka 2 atayina mmwanyi ng'oli musirikale wa police oli wa maje oli minister toyina mmwanyi eka 10 ogenda kuba mwavu for the next 30 years. Tuvola ababaka batono nnyo abali balisi ekiteeso ne kiyita kituyita private members bill. Government bujo yerete ebiteeso ngeyita mu prime minister n'abalala okitegedde. Kyenjogerera bangi tebakitegedde lwakuba nti byobufuzi wano byabakazanyirizi bogerako bino ebyokungulu kujerega kuvuma okuleeta ekiteeso ne kituuka ku floor of parliament. First of all, you know kubanga okistudinze bulungi framework, you know kubanga olina olulimi lw'amateeka, you write to the Minister of Finance and Planning, n'ofuna kituyita certificate of financial implication. Nti kyoleeta kigatta ku Uganda oba kitaataganya biriwo. Kigendererwa kyo ng'omuntu oba. Kigatta si Uganda. Kati basingawo balemererwa. Era bw'okireeta ku floor of parliament ne kigenda ku order paper, ne balyoka abantu bakikubaganyako ebirowoozo. Reforms zizo naze nayogerako nabaga ateri agenda ziwa kanyamba kuyita mugomba kwa parliament. Kuba buli omu kyakiikirira bannayuganda. Twabagamba ba MPs bangi nnyo. Tebalina ne batula buli omu atudde ku munayiguliza bwati. Balaba abamu batula na kuttaka kati. Batula na kuttaka beeyala. Era tuli mu kuzimba parliament endala. Nonsense. Twabagamba ababaka baali badde kinene nnyo kinaana tufusing all these constituencies. Bakayana bukaye ndi bamanyi buvunaanyiza wambaka parliament. Abakyala ba MP woman MPs tebetagisa nga kuvadde abakyala bali balise ebiteese ebigasa abakyala bokka. Fe tumanye ebibaluma abakyala n'okusinga abakyala bannaabwe gender balance. Nonsense. Nze we navuganya wonna omukyala yatuwangula ku kifo on merit yali mukyala. Teri mulimu gwa mukyala na gwa mulenzi oyo gasi aveewo. Tusala omuwendo gw'ababaka ba parliament. Ba minister betaga kinana abamu bana 5 bokka. Abamu tetubabanyi na bamanya. Region is nze nkulembera Kalamoja, nze nkulembera Buganda, nze ndi in charge of this. No, we need to don this country nga Minister of Finance and Planning. Nga development yeri Kalamoja, master plan yeri West Nile, yeri mu Buganda, yeri ankole. Ekitegeeza nga tetunaba kutuuka wansi eri. Kunoonya mukulu wa ssomero asolooza ssente mmeka mu bayizi. Twandibadde tusoose no waggulu. Planning byonna national kituyita National Planning Authority erina okuba ne master plan y'ensi bano bonna bateeka buteesi mu nkola. Era kyo bana baganze mbakujja mu parliament buli kyenjogerako kyali badde teri akisimbira kuli. Njagala kutegeeza ku bitu ata bakifunamu tebandi kiwakanyiza batono batono nnyo abangi ku buli kyenjogerako buli omu naawe omubbi kiku affectinga kuba Munnayuganda babbira mu masomero ate bamubbira mu malwaliro kati Munnayuganda buli omu alina gy'abbira ayina ne bamubbira ewalala. Twagala standardization of this country mu budgeting yaffe ey'omwaka guno eri at least nga bamaze ogisa eri 84.391 trillion. Naye kikwewunyisa 50% of this budget 50.9 percent eri kuli current expenditure okuspendinga ku misaala egy'okwejalabya n'okulabirira bannabyabufuzi n'abakozi ba government n'obubbi bwonna. Can you imagine? Era babongeza abakozi ba government. Ne tudda ku development expenditure omuli amalwaliro makubo n'ebintu ebigasa bannayuganda ebyomugaso biri just 26%. Uliriza ebyokwejalabya n'emisaala giri 51 almost percent. Kyokka eby'abannayuganda okukulaakulanya 50 million people biri only 26%.
kati abya bategeevu bokko omuntu nga tonnalya tonnakutanga tewakopa bibuuzo gwoyinza otegera statement zenjogera ekyokubiri tukugamba nti salaries and wages emisaala gy'abannabyabufuzi bokka ne baminister ne baani egijjudde egisusse egisikiriza buli muntu yenna alina okugenda yeerire ku byesava giri 11.5% ku musolo mwe gwe musasula oba ontegedde then ne tujja ku nani wage nti omulina amabanja ga government ziri 39.4 tubanjibwa ekintu kinene nnyo n'okusinga kye tufuna bannayuganda beebase bonna bajegajega naye nga ate nkugamba nti waliwo ebintu ebimu kye tuyita domestic debt giri just 16.5%. Ezo nazo sente mpitirivu nnyo bannayuganda ffe bennyini bye twebanja nti supplying the government domestic areas n'ebirala okimanyi government eri abazaamanya abantu baayo ng'ate bannayuganda bennyini abali mu positions ezo sente be bazibba bataata bammwe we are exposing the corrupt nga mmaliriza saawa kanya kintu kya PDM nti si kibi naye kiri unapplicable unsustainable and realistic. Sente za PDM zonna yazireeta yaleeta ekirowoozo nga kirungi olumu ayinza n'okwasirira kireeta naye nga baakimuguza emigunju emibbi wallahi sente zisinga 50% bazibba awo bennyini abagaba n'abasupervisinga PDM okuviira ddala ku top be bazibba nti president ne government sente zifulumya bataata bammwe ababbi ne bazibba era unalebo balamu wano ogenda kukwatiramu abantu bogenda okwewuunya agakatona mugulu PDM talina bwe transformingira muntu era ffe solution twazina tuteeke sente zino mu banks bannayuganda basobole okwewula ku kagoba akatono ate bazizze ebintu by'obwereere bibi owekirwa president w'abantu bintu bya bwereere babalaga bitwalanga bebalabye tebabiwa kitiibwa bazitwalanga za kulya era buli omwasi okagulako kilo ya nyama teziweze bakuwadde si ya million emu bakuwa 7 bwemba byenjogera nga nimba babiwakanye lastire tugamba genocide jajja muto nzo mukubasoso biwakanye president yonna gyatambudde ng'alambula PDM aliko abantu baatulaze abalina bye bakoze ku kakadde bwe kati babapanga bupanzi muganda wange bwemba nimba babiwakanye bakola ki babipanga ne bakupangisa omuntu gwayinamu ebibyo ne bakuwayo akasente ne bamutega bwe bati agamawulire tagafuna kuba badiso babira party bagiso babira party balala disi abamu babira party zala disi gwe manya ali serious ye mwami Kabali Sulaimani na Kaseke gezo okwate ku kintu kya government busimu yala msajja inente amagana n'amagana kati gwe mwe mtwala 2 ku PDM ajagazaje ne muyita mwe amafuta nonsense tubagamba agakatona mugulu genocide jajja muto abantu mulekeraawo kubawa sente no uli abayimbi bakulumuluse bulogende gulu ne bajja bogende balala ne bajjeyo bogende capture ne bajjeyo kwate emboke nene eriko n'amaggwa swanyula abayimbi n'abantu abajja kusaba sente abantu tebasiima abantu balowooza oyina ebyabwe era bolivawo bagenda langira abaana bo akakatona mugulu abantu bakole nga maliriza twabagamba tukole ku budget yaffe 3 trillion ku buli kyalo kisobola okuba ne tractor abantu balime tractor erima eka 10 edde abamba ina eka emu abantu ebyokulimisa engalo byabakoowa babikoowa dda omwana w'omuntu alimenga ne lipstick kwe kalinga katolosala omwana w'omuntu omukazi alimenga akimanyi nti nvuga tractor de binyumira amakungula ga tractor okitegera tractor omuntu ajeyazika etwaleko mwana mu ddwaliro niyo kimanyi n'abazivuga tebaliiwo ku district buli district erina tractor naye abantu bakimanyi zivundira okuba n'abazivuga tebaba traininze kani imagine bana Uganda ava musomero nga talina driving permit era nzo okudatinga omwana atamanyi kuvuga motoka ize 5 bibye byanjagaza katolusala kayina akaliro mukugulu she's a good driver so mubufunze kyensaba na Uganda buli omusitukiramu nga twagala okukola ekituufu nga twagala eggwanga lino teri abonya ggwanga lino era president Museveni mumwetondere ate mwami Balamu yeetaaga bimuli kuba yawuliriza nze yatandika campaign bana bafuzi bujobogerera mu nnyindo batya ona lebo sogona nkwebaza wagamba Abraham Luzi mbaka w'ababaka fenna yes aga atuleki chalingi gomanya abantu bajja ne bampraising watuyamba omulonzi ngagamba nze mukama wange wawa do you know he's a boss ani mukama wo sigwe mukama wange yampa omulimu bino byobufuzi mbayamba buyambi ndi mukulembeze patriotic muntu kwagala gwanga lino onsabiriza nze sinze nokulabirira bana byafuzi bade bati okole ekituufu bambi kuba ebyadala buli ayogera ekituufu tayitamu bibadde byakugulirira mugamba obubbi bukendere naye mwe abalonzi bana Uganda mwe mbadde musaba bya nababufuzi nga mulowooza bye balina okubakolera okubayamba government byekoze binanga temubiwa credit nze abadde ayogerera government ngoyinza okugamba government yampa omulimu nga nzigula bana Uganda amaaso naye mbagamba nammwe government mbute mundaba balina okulaba yes munsiimeko nze sina kyenjagala nnyo oyagala bakuwa ekimu kusimu bimuli just bagulire ekimu bangulire ebimuli bagambe this is
your flower. Thank you for being a reformist and showing us the way. Obaba kuweyo ekifo. Ekifo nze seekubira kadingidi kuba ndi bize. Ekifo mmala na kukikkiriza. Abamu balowooza nti engeri n'okuva eno nodde ne byoyogera byonna weekubira kadingidi obeeko wootuula. Kati siina we ntudde. Nzijidde mu Range Rover ya white, Snow White. Waliwo MP Minister avuga Range Rover esukemu babiri balina tractor ewuwe. Abantu bannayuganda bana bati bannaggwamu olujeregerero. Fe abali obulungi ate mulabanga abali obubinti ffe tusabiriza. Nze I employ over 100 people. Ati nze oba deploying ino kubanga oli serious. Ndowooza Katumbe umbe waliwo oli kwenjagala otandikireko agambye nti oli mu kusosoota gavumenti ne Mwami Museveni era balumiriza nti beetondere president olw'okumuvuma ennyo n'ebirala bo yagamba nti ekyo yogedde kikyamu then tugatteko ne bana ab'amalwaliro bonna bagamba nti basasula ssente mu malwaliro ga gavumenti Tumbe umbe. Ekisookera ddala teri muntu muzibu era mubi nga Munnayuganda amanye ekituufu n'abeera n'ensaalwa ku kituufu kyafunamu n'abantu be kye bafunamu. Naddala abaana n'abantu ba opposition abeeyita aba opposition abawakanyi aga Katonda tebakikkiriza bo tebannaba kukikkiriza nti Bannayuganda omuli bataata baabwe bakwano baabwe nabo bennyini nti kyekizibu eri Uganda. Okitegedde nti gavumenti ekola kyeyina okukola naye abakozi ba gavumenti nga mulimu n'abali nga si necessary nti BNRM be babbi. Okitegedde ekyokubiri oli awulira nga kimunyiiza okwogera okugamba nti Mwami Museveni mumwetondere ku kitone ekyakakolebwako mwagamba yaleeta Onalebanita Mongo babbe simanya biki kati omulaga nti Onalebanita Mongo ali mu kunoonyerezebwako zimbadde manya opposition mujaga kisajja bijjo tumuwaayiriza ontegedde kuba ate okwata gobadde obba naye bulijjo mugamba gavumenti bano bonna be babbi gavumenti yenzibi tewaayo ssente Onalebo Balamu akulaze nti ababbi bataata bamwera kababalage sente zijja banda nabikawo essomero bagamba baliwo obukadde binna buli ttamu buli mwaka naye ate ng'ebikolebwa bibalibwa ku ngalo bwebiti nezibula kati ekyo ono omwami simanya manya be Kampala wano ddala Abaganda beefuula abatategeera nsonga eva baba bawakanyi tetukitwala mu mawanga abawano Central abantu ba Northern teri muntu ne wabanga siwa government ekibi ayogera nti kibi Abaganda balina olugezigezi fa abantu bafa abantu tinenge gye twenafuya nafuya towuliranga bulijjo katikiraga abantu balimi mwanyira ne bamusonseka ku obugambo bo eva baba no alternative eri opposing bongama nti ulira nagambye nti enforcing connection njifune muki abantu bana Uganda we bakyalemeddwa okutegeera nti gwe kyogamba munno okukola kifunira wa muze mfunira wa kale mfunira wa mu bantu temchaka tamanyi na chichi ne badenkula nyo ulya nti ayogera mbu bakulabye mu byambalo alwo ne yankubide so ngamba kati ate bawasala yagenze maje ulaba na Uganda bamanyi na nsi yabwe eyiti bakimanyi nti Leadership Institute no wanupo agendayo wenali mwagendayo munna Uganda tebagana kukimanya opposition ye yakajanja ne yobujega yetagevewo government wekola ekintu bekoledde banna Uganda muli n'abo opposition nga ba beneficiary era bekoze ensobi era ebeera ensobi yekosa ffenna nga banna Uganda kitegeeza wali ekituufu n'ekirungi tugamba nti kino mwebale wano mutereeze wano okitegedde kati ndabye nga basinga okulajja nabalajja n'amalwaliro masomero malwaliro akaliro mukawulira omubaka lwaki gwe walonda tomubuuza bulijjo muli kuki abamu baminisita bava mu bitundu byammwe eyo gye mubeera Baganda bamwe mubabuuze bulijjo muliwa kuba kati Onalebo Balamu Onalebo Nammere Onalebo Byamukama w'enguudo alaze nti baminisita bonna bulijjo beebase naye nga nze yinjiniya wa talk bwetyo walk the talk the Muhoozi style okitegedde teri muntu awo ku be balonze beeyagaliza era ababbi beekolamu omulimu bulijjo ababba amalwaliro bava eno wansi paka kwasembayo nayogera wano ne exposing abatunda eddagala lya gavumenti ery'abalimi ery'enkuyege nenteeka ku posti minisita tyakiraba waliwo yali ankubiddeko nti why kyobadde ogamba kuba abasinga bonna babadde part of it is a racket
Divere masto aga government ne bali bayo mbu minister batamanyi ne bali tunda kakati we are exposing everyone ne bana aba mwana wange automatically mugenda kuba exposed muswale bujje tubagama mukole kitufu musanyuse mukama wamwe abawo omulimu ne banna Uganda buli ayagala sente ebyobufuzi biveemu n'ebyobukulembeze kati nze ndi mu byabufuzi Range Rover tujayo waliwe tunulanga omuntu tumbe tugende maliriza nga mbagamba bakyala mwagale nnyo bababa mmwe abakyala mukole ne bababa mmwe mbeere bamazima omusajja olina okulya ekyenkya Mwami Peterson nze bulwala banjogera nga nkangaza bwe ndi mba nakuse sikyagala muntu kubaganya birowoozo nange nga tokkuse tolina woosula bulungi byoyogera boyogeza fitina nansaalwa nanjala bogeza njala bannamawulire temuwa mawulire matuufu ga kugula buguzi mususse enjala bannamawulire musakeeyo mutukubira obusimu ne mwana musaba sente kati amawulire amatuufu temugafulumya gonna gaba ga kugula misleading oterezeemu awo interesentia okujja konze Radio 4 simanya abalala naye ne program zino zona tuzigula buguzi bagula buguzi ate ffe tubasomese bye mufunamu Radio 4 kai tansaba sente radio bulala bunabuka mu busingo obungi so mbebaza aba Radio 4 n'abakozi ba radio eno no wonder nera nkakasa tekula magoba eriwo by passion business ya Uganda bitunaba tunabazikolerera kubeera nga zikola amagoba bana Uganda bangi bagenda kuba tebafunamu mbagalizo nako lungi ndaga tumirako mama this is Sarah Zitol n'abalimi bange ba director b'essomero nakamya eyo naje tubeera onalibani tamongo wafeyo ku kyalo ku farm n'abaana bange bonna abali mu kuyiga ebintu ebyomugaso the new alternative curriculum je tulowooza ti government je yabadde somesa abaana baffe bave mu kubonabona tugobe boda teri muntu ayagala muntu we kuvuga boda muje tulime Katonda akunkumire nze Kagogo Efragencio Peterson wangala Ssaabasajja